Dr. Kiza Besigye okusembyeyo kabadde kakodyo webale nnyo okulwanira eddembe ly'obuntu webale nnyo okulwanira bannayuganda ku mafuta ag'ekananyi siima bongerwa naye lwaki Frank Gashumba amala kuwaana bannange Besigye omusajja mumuwe ku kitiibwa n'olyoka ovaayo mb'olwanirira ddembe lya buntu waliwo akantu bano ke bali mu kukola mmwe ke mutannalaba Gashumba programu ye ebadde nti tuli mu struggle bo bakuba mbaga ojja nti Bobi Wine yali teyawasa emyaka 11 emabega nga embaga teyaggwa dda yaba gikuba mu mulembe guno waliwulidde ekigambo ekisalanga akambe ekiwunyanga kazambi kakati ne bamupangira kino gwe genda ku luguudo weekalakaase bw'omala okwekalakaasa tukkaatirize kiri tuli mu struggle bo bali mu mbaga ba Museven musajja wattu yeekalakaasa gwesooka weebuuze lwaki aba NRM ate be bahayirayitinga okwekalakaasa okwa Dr. Kiza Besigye think lwaki aba NRM be bahayirayitinga okwekalakaasa okwa Dr. Kiza Besigye bafulu figa Bagashumba bani alebe bakwayira itinga kisa be bakupulaninga Besigye yali omutupu yekka bannange kakati kino kikulaga nti opposition ekitegeeza zibaddenga planted bano ba plantinga wa planting kitegeeza bulijjo opposition zonna zibaddenga planted eno yaba surprisinga nnyo gye muta plantingawo eno yaba surprisinga nnyo gye muta plantingawo eyali omutuufu oyo gwowaana gwokuba abantu mu maaso yatuula mu driving seat okumala emyaka waganda baga yatutuusaawa that is the question Besigye omusajja ennyo oyo gwowaana otuuka kukuba Kyagulanyi okubula okumukutukirako yatutuusaawa twamuwa chance 4 times nga yesimbawo nga buli lwesimbawo atugamba plan B yatutuusaawa yene ebbeeyi y'amafuta eyalinnya gye yeekalakasiza oyo gwowaana jenowo yatutuusaawa fenno enkola yaffe teyali nti yammukuba yale tulina budde bwe naye owaye NRM bw'atandika omuwaana tumanya nti bano baanyiiga kubanga baali bawugulaza bantu ebbanga ddene that's why bawendudde obubwa busitulooli bukube ffe sirabangako nze omutiibwa Emmanuel Wamala Kalidinaali nga yeeyingiza mu ntalo z'abasamize nti Mama Fina ye mutuufu oyo senga kulannama mukyamu wamma buli anoonya okugendawo okujjanjabira eddalu gena Mama Fina Kalidinaali kakati bwe kibanga Bobi Wine ali fake nga Besigye ye yali alaali kitegeeza ate Bobi Wine mwina okumwayirayitinga ennyasigale yeeri kuba yabanafuyiza omusajja kati gwe mwayirayitinga ye Besigye kitegeeza ye wammwe ekitegeeza ye wammwe tweyanse nnyo tweyanseeke ayogerera muwozi project era yagambye nti Museven Saabalwanyi essaawa eno yali mu kusitula Dr. Besigye bw'aba ye mutuufu yogera nawe bamuwa obuyinza kuba ye mutuufu era yasaana okutuulamu yajjako ne pulaani gye tuli ne tugigoba bannayuganda nti tukole tuti anti ogambye ye Kano ffe tuli baddanda tuli ba kigambo ye n'emmundu agimanyi ate tugoba bafuzi ba mmundu ate otunyumiza emmundu idioti emmundu eno tigumbudde ate gy'otunyumiza bwe tubuulire kikyakozeewo mu myaka 2 yajja ddi ne pulaani B n'akigamba bannayuganda tengeri gye ndi Kano tugenda kukola bwe tuti tutwale obuyinza akomawa muffe tuli waka bo be bali mu struggle ba Besigye ijje n'omutuufu wako tuwaka how far tuwe kubibala ebyava mu makungula ga wako tuwaka bituweeko
bituweeka ebibala ebyo then tunaffe tukwate pulaani bweba woko tuwaaka teyavaamu kiramu kyonna temutusuubira ffe okgenda mu woko tuwaaka ne wano we tuli mu basesebbula era tuli mu basuula ne wano wokka we tuli mu basesebbula era tuli mu basuula ensi mu bya woko tuwaaka byavaayo ffe tubasuulira wano woko tuwaaka then what tutambuze bigero kugenda ku mulimu lwaki tewagamba woko to state house bwekibanga wali olwanyisa Museven why didn't you say that woko to state house why woko to work I'm already looking for food ale woko to work Munnayuganda gamba kyennoonya omulimu tebagumpa era ndi bubi n'ekyokulya kimbula tembu woko to work tulina n'emirimu eyo gye tutambula okugendako mwenno mwesiimi mwalina n'emirimu gye mutambula okugenda era n'abazungu abalaba ebyo bagamba wow Museven muntu mulungi olaba abantu bawokinga to work instead of walking to the state house bamujjemu instead of walking to the parliament instead of walking to the Mbuya barracks instead of walking to the Radio Uganda bewambire musindalo gwa Radio Uganda balangiriye nti government egudde woko to work twalina n'emirimu woko to work yavaamu bibala ki ffe twali tetuwetegefu kuba ku Dr. Besigye nga twamulekawo kaŋŋambe nga Godfather opposition naye kye mwatandise okumuwaana kitegeeza mwali mutusiba kawaani omu yali wassa omulala nga kato woko tuwaaka sinnabagamba mwabawozambu twetaaga unity mu opposition Dr. Kizza Besigye muleke of course twetaaga unity naye lwaki we nakuyita tewajja Bobi Wine bw'abanga oyo musajja yali ku mulamwa gwa kukyusa gavumenti nga Bobi Wine olwaliro yalina amasannyalaze yamuwaako katikaalire nti lumba yatambulako naye nti tugende tunoonya akalulu gwegwendabyemu omukisa ogunula Uganda munnaye yasigala wakaawe anywa caayi agenza okuddamu okuwawamuka nga Frank Shumba ali mu muwaana mbuzi yange bwebula embwalo lwefuluma obwoyo obubi obulimu obwoya bw'embuzi lwaki amaze kukuwaana n'olyoka ovaayo bali mu mbaga era Besigye yali mu struggle kati kye baagala okuleeta mu Besigye ali mu struggle so Besigye bw'oba weekalakaasizza kkiriza weekalakaasizza nga nannyini petrol station ey'ensambya gye bayita Toto atacyavugoba bulungi ku mafuta atakyajjako magoba kubanga bwewanga ddala wali ku opposition 29 musajja gwe wali luddawa bw'obanga ddala wali ku opposition ng'oyagala nkyuka ya buyinza ate ng'ogamba oli kano olina n'amaanyi olina n'obukugu obukwata emmundu nga bebatera okukutembeeta bebatera okukuwana 29 nga omuganda ataani nga bakutte kabaka we wali luddawa bannaye kino sikyabusosoze mu mawanga naye mukkirize power eri mu Buganda kuba amasiga ga gavumenti gonna gali mu Buganda kiregeeza Uganda kasiteekwata fire awo oba ofunye oluwenda olukyusa gavumenti wali luddawo okujja okugamba abantu mwongeremu muwage okiraba nti batema ttabika otudde tujja naye kulangira bimuozambu unity bano sibatwagala atanjagala nange sikwagala sikwenya nze bwemba sikwagala olw'okuba naye tonjagala sikwenya si preaching nga kitandi munda nze siringa Museven eyalimba bannayuganda nti abaagala ate nga tabaagala sikwenya yali luddawo oyo mu mwaka gwa 2009 Dr. Kizza gwe bawaana lwaki teyajja n'agaba bannayuganda gwake kuba baali bamaliridde lwaki teyajja n'abagamba we bakwatira His Excellency Bobi Wine eruuka abaana ne batandika okugukuma lwaki teyajja n'aguseesaamu omusajja oyo lwaki teyajja n'aguseesaamu bwe kiba nga kituufu ddala yali kwalaali nga bye batera omumutembeeta batera omumuwaana lwaki teyajja yali luddawa Dr. Kizza Besigye abaana be bakukuma 18 Novemba wali luddawo okujja okuduumira Ssebo Kano waffe omulungi Kano taata wali luddawa where are you? You were at your home sipping kachai talking to Mama Winnie Byanyima on Zoom, talking to Ansile mu kifeefe sawe no Ssebo lwavaayo
Anange yerere mbuye karakasa ba stage nze nabamugoberera yabayi konga sala byeko drone yabayi kuba wagizibe ngateri go bakubiyeko ya doruyi yabangi ngale wali gwe bakuttemu ne bateeka mu drone muleke tuzanyira ko twababuuka ebimuoza musimanyanga ebigambo tebijjako Museven ebigereye mwatambuza okugenda ku mirimu ngate mugamba Uganda is bleeding nenga mutambula genda ku mirimu instead of walking to the state house yatokomyawa wadde mwagala Bobi Wine akwata abaana bagende ku nguudo bekalakase kubanga munyina company zitunda tear gas mwali mumusuubudde mu bungi nga mwagala muguzambu Museven wababuuka bastokinze emigozo bano gya tear gas bagirese mu bungi gigenda kuba abawagizi ba Bobi Wine ensi yavaayo dda fentalo katusirwanira ku bwengula ate kwemuli era tubasise tugibaleeseeko kakwenza yagenda ku luguudo okutuuka omukube emigo gye mwamukuba yali ku luguudo wano mu bwengula weyakivugira kakali naffe bebe mwali muwoza bannange bo bano strategy yaabwe yakulekana mulabye amaanyi g'okulekana gwe weebuuze bwe tuba tulekana bulekani lwaki buli round about mwagiteekako amagye nga ku Besigye waawoko tuwakati mwagateekawo lwaki ku mulembe gwaffe fe abalekani abatabatiisa mutaddewo amagye muli ku bunkenke to the extent Museven n'okuba nti kati bw'aba atambula amagye gaba mangi ku nguudo ekitaaliwo ku mulembe gwa Besigye mulabye amaanyi g'ekigambo tujja bakubya ekigambo eno mundu ya Queen gyalaba naga kyekiri e Uganda mwana ali mu America n'alaba kino kyekiri e Uganda woko tuwaaka bigere bye byatuukako mu America gwe kusinga ebigambo byange baali Besigye bye yatambula nabo be bamanyi nga bwe bamanyi ticha bumbuye nga bwe bamanyi itongwa bani kiregeeze ebigere bya mubye mwatambuza tebirina mugaso tebirina na ebyatutuusa oli na pakize bwali oko tuwaaka already we have been walking otujjukiza ki kubanga emirimu twali twafuna jamo wino kulenga nnyanja nga tekuvaako za taxi we have been walking byagamba oko tuwaaka atatambula saa 7 ogw'emisana wakati eyo gyogendako tuwuddisa nnyini wakati gyogendako eyo yotandikirako olugendo saa 7 ogw'emisana mbuwoko tuwaaka genda kwetunda etunda bye batakeera wali ogera kwetunda simutwagala naffe situbaagala naffe situbaagala mwabawuza mwekyo unity bannange we need unity. You need unity. Can you sleep with a snake because you need unity? Can you sleep under the sheet with a snake? Can you? Njogeza n'oluzungu lwange nsa abantu bantaganjuza luzungu kunjogezaako nti bulijjo kalumanyi mwegatteko bwe twamwegattako bibala ki ebyavaamu an'owekitiibwa mulwanya mulisiimu ogerere yamwegattakokko 29 yali luddawo yalina amasannyalaze nga teyaduumira nti mu 10 oyo gwe mugamba alina strategy ezitwala obuyinza myaka 2 strategy twali zirindidde magombe mulowooza nti ebyamagere ebyagwawo mu Bayibuli bye bikyadda ndi Saala yali wa 9 n'azaala omwana over 20 years tulinda mwana mu bufumbo naye tulinawo abasobola okuzaala goba malaya yali akipusizo za bwerere myaka 2 genda ku bannakyagala bakuzaalira abaana tukunye Kyagulanyi asobola okuzaala Matembo ono w'emyaka 2 mu bufumbo ng'alya mmere yaffe amira gaweke nga twesiba kwoyo mbu ajja kuzaala wano Saala yali wa 9 n'azaala omwana bino si bya Saala tokyagenda mu nsonga mbu tukusuubiramu mwana tewakyali kipya kiyinza kuva mu Besigye bannange kino nkibabuulira n'emmere empoomu ekona naye kasita emala okkona ne bw'ogikumbisa loole ya kalitunsi oba ekibira kya kalitunsi era tekyajja musajja mmwe gwe mwagala okuzza yakona nkiddamu
Besigye wammwe gwe mwagala tusibako, gwe mwagala okutembeta, gwe mwagala okukusa, mukomyewo yakona. Tachadda. Newa mufumbisa emmotoka ya kalitunsi tachajja. Kagani amaanyi temuli mu kwonoona. Okutema emiti gyammwe mufumba Besigye akomewo n'amaanyi ge. Mugakozese. Amaanyi ago mugakozese okuguluminga y'omulala n'atuugulaza wadde kizibu. Kubanga twabuuka. Twafuna omwana ttu ate mumuwulira. Okutamya okutakula envunza. Ofukamidde ate ogamba mbu teyina maanyi gy'ofukamiridde mweyiye amagye ku nguudo kuki ate essaawa eno. Mugira nga tetulina maanyi. Mmwe abanafu be mulwana nabo, abanafu be mulimu kuwa attention. Bw'osanga omusumba n'agamba nti sitaani talina kyali, talina maanyi. Ate nga bw'aba agoba sitaani ayogera atuuyanya abaako ekikyamu. Buli kintu ekikuwa obuzibu kigoba kiba ky'amaanyi era toyinza kyogerako singa tekiba ky'amaanyi. Kakati olunaku olwaleero lwaki oyo tayogera ku Katumba Oye? Lwaki Frank Ashumba temwogera ku Katumba Oye? Lwaki Bobi Wine? Olidde amaanyi agali mu kkuba Bobi Wine mutuuyanye, musibye emitaafu, mutuuse n'okuvaayo mwedifendinge nga bwe mutakwata baana bammwe. Kive nnyo wano mu Buganda n'okunaabira mu kinaabiro omwana abidde. Lusi bannange siswana kukolera sekisi mu ntebe. Olidde amaanyi nyongere Bible. Wali eyo yongiza omuliro, olaba nabaali batakkiriza, bamala nabo ne bakkiriza. Akati ow'ekikofiira atya ow'akakofiira. Ze simanyi oba tukongere amaanyi mugawulira. Naye musanga obuzibu okwanikula nti mugawulira okukkiriza. Kyova olaba kakati essaawa eno musazeewo okukkiririza mu lukujjukujju. Tigwe bw'ofaayo n'otandika okuvuma Kyagulanyi ng'osibye n'emitaafu. Amaanyi oba otulaze nti ogawulira, kubanga sirabangako okugolola ng'asobola okulwana n'omuntu alinga omugenzi Moses Radio yeebaka emirembe. Era bw'olaba nga golola ali mu kulwana n'omuntu manya nti n'omuntu oyo w'amaanyi nnyo era amuwulira nti golola yakubye yeekolera. Abantu bamutumire bagamba goli ku munafu gw'olwana naye mwezi mulamba ng'ate ne wozza okulwanira. Waliwo abaakavaawo nga tuba n'obudde ebinnyo ne badduka baali balangiridde olutalo lwa Maaka baavugako wiiki emu ne bagali kalenda yammwe ng'edduka nnyo baana mmwe. Tugalina oyo gwe mutembeeta myaka 2 yatutuusaawa. Myaka 2 ali mu kuvuga tugenda Masaka teyasobola tutuuse Mpigi. Oyo gw'otembeeta walk to work. Why not walk to the State House? Why not walk to the UBC radio to Erangiri? Why can we walk? How can we walk to work yet we have no job? Nze yekolera itongo ngenzi musibe bulungi lyo mukola obuvunaanyizibwa bwo bwange ngumaze gwakunamya ogugwo gwakugivuga. Sibe bulungi mweraba mpozi nga sinavaako bannange mbeebaza nnyo byonna bye mwakolera omulwanyi waffe Ismail Kaketo. Pikipiki twagifuna ne tugisasulako obukadde 2,800. Mwasonda obukadde 3,15. Twala 2 tugamuwaga mubeeremu 15 ziri ze yalyangako wakati mu process y'okusonda. Mwebale nnyo kufunira mulwanyi waffe mulimu era mwamwongedde amaanyi buli wanaabanga wo ekyetaagisa okukola ku lw'ekibiina kutimba bipande kola ki ajja kubanga mwamulaze temumwagala nnyo. Musibe bulungi mweraba buli yawaddeyo ke yawadde. Mungu akubaliki. Musiraamu barakallahu fikum. Omukristu Yesu wewajje akuddizeewo. Njanve wano tebankuba eccupa omanyi bakambwe. Leka mbeeteguule sirina galwana. Tebankuba eccupa omanyi bakambwe. Nyinza kulya kava butambala. Waffe. Aleka mbeeteguule sirina galwana. Tebankuba eccupa omanyi bakambwe. Nyinza kulya kava mu kyalo.
leka mbetegule sina gayomba nyenze.